Enteekateeka ya luwalo lwaffe ebaawo buli lwakubiri mu wiiki era n'olwaleero eggombolola mukaaga okuva mu ssaza lya Kabaka ery'e Buddu ze zikiisa embuga. Era ssebo nga bwe nneeyama nti siri mujembe era siri mutiiririra mbadde siyinza kugaana kukiika mbuga. Bw'abadde abatikkula oluwalo Ssaabawolereza wa Buganda era Minisita wa gavumenti ez'ebitundu asinzidde wano n'ategeeza nti Buganda esitukiddemu okulwanirira eddembe ly'obuntu ate n'okulaba ng'ensonga y'ekiwamba abantu ekikudde ejjembe ensangi zino naddala mu Buganda kirinnyibwa ku nfeete nga bwakutandikira ku byalo nga bayambibwako abaami ba Kabaka. Eri abaami mwenna ab'amasaza n'abamyuka era nga tubasaba okukola okunoonyereza mu bitundu Ssaabasajja Kabaka bye yabakwasa okumukulembererako mu kulaba alipoota nga mulaga abantu ababuziddwawo abatulugunyiziddwa n'abatiddwa olw'ensonga ezeekuusa ku byobufuzi. Ennaku zino tusaba alipoota zituuke mu ofiisi ya gavumenti ez'ebitundu obutasukka 25 mu kutula nsanja 2021. Mu ngeri emu akalaatidde abantu ba Beene mu kiseera kino nga vaawo mpitewo w'akalulu awedde okusigala obumu wabula beewala ebyobufuzi ebiyinza okubaawulayawula ng'olwo lwe bajja okulaba enkulaakulana. Buli omu we byamuteekawo aba asinziira okwenyigira mu nteekateeka z'okulaakulanya awamu ebitundu byaffe. Ebyobululu bireme okutwawula ewa Ssaabasajja ffenna tuli bantu bamu tubategeeza lunye nti teriyo langi teriyo baana na byana mwena muli baana n'abazzukulu ba Ssaabasajja Kabaka. Akiikiridde Pokino Rose Nalubowa asinzidde wano n'ategeeza nti bawangaalira mu bunkenke wamu n'okutya oluvannyuma lw'abatuuze bannaabwe 18 okuwambibwa mu biseera bya vaawo mpitewo gwe twakakuba amabega kyokka nga n'okutuusa kati bano tebannazuulibwa. Abantu ba Ssaabasajja abawera ddala 18 baawambibwa abatamanya ngamba mu biseera eby'okulonda abasinga nga baggyibwa mu maka gaabwe n'okutuusa kati tebakubikako kimunye. Kaggo Nakibirige Agnes Sempa ngono ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo asinzidde ku mukolo guno n'akubiriza abaami ba Kabaka okwongera okunnyikiza enteekateeka z'Obwakabaka mu bantu be bakulembera nga lyerimu ku makubo ag'okuzza Buganda ku ntikko. Kubanga ffe mu muli tukwatizaamu emirimu gino n'olwekyo tusaba buli kyonna ekiba kitulagiddwa okukola tukikole wansi mu bantu ba Kabaka. Eggombolola ezikiisa embuga olwaleero kubaddeko Mutuba 9 Kamungolo, Ssaabaddu Kagulo, Mutuba 8 Kasaali, Mutuba 15 Kirumba, Mutuba 16 Lwankoni ne Mutuba 5 Kakuuto, Doreen Nakajiri ne Aisha Nassanga BBS Terefayina ageesigika.